Parliament y'eggwanga Uganda ge mawulire genjagala okubanga nkutuusako essaawa eno nga bwe twakuwadde amawulire ag'omubaka omu eyagambye nti twagala saaluuni mu Parliament. Tugenda ne tuva mu gyimu ng'enviiri zaffe zitankuuse, kakati abamu baba bateesa ebyo ate abalala nga bateesa ebirala. Kati wulira omusajja oyo gwolaba ku screen yo mubaka akiikirira constituency bagiyita Kabweri County esangibwa mu district gye bayita Kibuku district mu Eastern Uganda. Omusajja oyo gwe bayita Honorable David Mugole ono yakoze statement ng'asaba Parliament eyite mu Uganda Tourism Board baengaginge oba bakonekitinge oba bakwatagane ne ttiimu y'omupiira emanyiddwa nga Manchester United. Bano nno nga baagala kukola ki? Jjukira gwabadde agoberera ennyo eby'emipiira oba agoberera ennyo eby'emizannyo, nina kenjagala nkuwe okategeere bulungi nnyo. Ttiimu y'omupiira ya Arsenal ebadde emaze ebbanga okuviira ddala mu mwezi ogwokutaano omwaka gwa 2018 yakola deal oba yakola endagaano n'eggwanga lya Rwanda. Kyovula nga ku mujozi gwa Arsenal mwabagoberera omupiira naddala mwabawagira Arsenal kubanga ttiimu nkubi. Ku mujozi gwa Arsenal kyovula banga kuliko ekigambo Visit Rwanda. Rwanda yakola deal ne kilabu ya Arsenal mwezi gwa kutaano mwaka 2018. Banono basayininga emyaka 3 nga Rwanda Development Board ekwataganye ne kilabu ya Arsenal baberenga batumbula ebyobulambuzi mu Rwanda. Bino nno tebyakoma ku ttiimu ya Arsenal yokka, era akantu ako wokalaba Visit Rwanda kali ku mujozi gwa Arsenal ate nga kali ku mujozi ogwa kilabu emanyiddwa nga Paris Saint-Germain oba PSG esambira mu ggwanga erya Bufalansa. Era abasambi bangi nnyo babadde balabibwako ebbanga lyonna nga bagenda mu ggwanga eryo erya Rwanda. Oyo gwola bamuyita Julian Timber asambira kilabu ya Arsenal abadde amaze ebbanga ng'agenda mu ggwanga erya Rwanda okugezaako okupromotinga ebyobulambuzi mu ggwanga eryo. Sente Rwanda zeekola ate ne Arsenal nga kilabu oba PSG sente zeekola mu diiro eno sente nyingi nnyo. Mu mwaka gwa 2021 Arsenal yasayininga endagaano ya miliyoni 10 eza euro nga kitegeeza buli mwaka endagaano egenda kubanga buli mwaka emiliyoni 12 $12.5 million nga zino zigenda kubanga facilitating obanga ziweebwa kilabu eno okubeera nga eyambala akantu ako akamanyiddwa nga Visit Rwanda. Ekyo nno nga kyekirine ku kilabu eya PSG oba Paris Saint-Germain. Kakati njagala okutegeeza akantu ako nga bw'okalaba ku mujozi gwa Arsenal. Abasajja mu gavumenti ya Uganda bagambye Rwanda etulyako etya eswaga ate nga naffe tulina sente zisobola okubanga tukola ebintu nga bino. Kakati nabamu ku babaka mu Parliament nga kwe kuli n'oyo gwe nkugambye amanyiddwa nga Honorable David Mugole akiikirira Kabweri County mu Parliament nga Kabweri County constituency eyo eri mu district gye bayita Kibuku mu Eastern Uganda. Honorable David Mugole agambye lwaki naffe tetukwata sente ne tukolagana ne ttiimu eya Manchester United. Bano abasajja ba Arsenal bakwatagana n'eggwanga lya Rwanda, lwaki naffe nga tuyita mu Uganda Tourism Board lwaki tetukwatagana ne kilabu eya Manchester United? Kati nekibadde mu Parliament ababaka abasinga bagambye eyo ttiimu nedda. Kati nno nenkulabira Red Zone TV kwoli byonna nina okuba nga mbikuwa. Omusajja ono agambye Arsenal bwebanga ekwataganye n'eggwanga lya Rwanda nga tulaba omupiira gwa Arsenal nga gusambibwa nga kwa bambadde Visit Rwanda, kati tuwana mu Uganda tupromotinga tutya Uganda yaffe? Twepromotinga tutya? Tuyite mu Uganda Tourism Board tugende tukwatagane ne ttiimu esambira omupiira mu Bungereza emanyiddwa nga Manchester United, naffe tubeere nga tusayininga endagaano ne kilabu eyo ebeere nga eyambala Visit Uganda. Visit Uganda ebeere nga yapiyaringa ku mukono nga bw'olaba Visit Rwanda bwe kyapiyaringa ku mukono ogwa t-shirt oba jaze ya Arsenal ne ya PSG. Lwaki ffe tetukola kintu ekyo? Uganda Parliament bagambye bakkiriza ekintu kino kisoboka, era Kabweri County MP amanyiddwa nga Honorable David Mugole azzeemu statement eyakoleddwako amanyiddwa nga Honorable Susan Amero. Ono naye yakoze ekintu kyekimu nti tuyite mu Uganda Tourism Board tuengaginge ne kilabu ya Manchester United, naffe tubeere nga tulina Visit Uganda ate ebeere nga ekwata ku nsonga eyo. Matiya Kasaija ne bagamba nti alina okunenyezebwa. No money, blame Kasaija, not me. Ono nga sports minister amanyiddwa nga Ogwanga azzeemu ku nsonga ezibadde zikwata ku byemizannyo. Kati wano basinzidde ku nsonga ya Namboole
naye njagala okutegeeza nti ensonga ebadde esinga obukulu y'ensonga ey'ebyobulambuzi mu ggwanga Uganda, ng'omusajja oyo amanyiddwa nga Honorable David Mugole ne Susan Amero bano nga bagamba lwaki naffe tetukwatagana ne kirabu ya Manchester United neyambala Visit Uganda, lwaki Rwanda etulyako show nebeera nga ate eyambala Visit Rwanda, amini nga kirabu za Arsenal neya PSG zambala Visit Rwanda. Kati okusinzira ku East African, okusinzira ku lupapula olumanyiddwa nga The East African, bagamba nti partnership ya Rwanda ne kirabu ya PSG generatinga US dollars obukadde 16 $160 million US dollars naddala mu mwaka okuvira ddala mu mwaka 2022 gisino nga sente ze bayita media value ndoza ze sente Rwanda ze yakwata nebangezi waayo, era nga kigambibwa mbu in return nti Rwanda generatinga US dollars $1,445,000 eza dola zino nga ziva mu byobulambuzi oluvannyuma lw'okuba nti zakwatagana ne kirabu zino, oluvannyuma lw'okuba nti Rwanda yakwatagana n'amakirabu gano omuli kirabu ya Arsenal ne kirabu eya PSG oba Paris Saint-Germain, nti oluvannyuma lw'okukwatagana ne kirabu zino Rwanda PSG yokka nti eyambala Visit Rwanda kigireetedde abalambuzi, era Rwanda nerayizinga mu sente zeefuna mu byobulambuzi $445 million US dollars zefuna in tourism revenue. Kitegeeza nti 10,000 era wano bagambye nti bebaza millions and millions of visitors abajja e Rwanda okuvira ddala mu mwaka gwa 2022. Kati wano ba Uganda, gwanga lya Uganda ne bagamba lwaki ffe tetukwatagana ne kirabu emu emanyiddwa nga Manchester United naffe ne tubeera nga twefunira kasente ako. Eggwanga lya Uganda twetaaga sente. Mu mwaka gwa 2019 Rwanda ya experiencing ya experiencing 30% ku muwendo gw'abalambuzi abayingira mu ggwanga erya Rwanda, era kye bayita meetings, incentives, conferences and exhibitions oba Miss Tourism, MICE, si Miss chomanyi, MICE, Miss Tourism, meetings, insurance, conferences and exhibitions okuvira ddala mu mawanga aga Bulaaya, enkuŋŋaana, conferences ne emyoleso nga gino gyonna gize mu ggwanga lya Rwanda oluvannyuma lw'okuba nti yakkiriza neewaayo akasente neeranga n'amakirabu gano 2. Mu mwaka wa 2021 gavumenti ya UK, United Kingdom government, ya criticizinga Rwanda ku National United Nations Human Rights Council oluvannyuma lw'okuba nti Rwanda yali emu ku mawanga agali mu kibayita extrajudicial killings, okutta abantu okubeera nga bafa naddala abafiira mu mikono gya poliisi, naye era kino tekyagaana sente kubeera nga zijja mu Rwanda oluvannyuma lw'abalambuzi okubeera nga bo tebagala kumanya bajja mu ggwanga lya Rwanda nga bonna akandibadde nga akalango bakalabidde ku kirabu ya Arsenal ne ku kirabu eri emanyiddwa nga eya PSG. Era njagala okutegeeza nti omuwandiisi omu amanyiddwa nga Mikera Rongo yavaayo n'ategeeza olupapula olumanyiddwa nga The Athletic nti I think Arsenal fans should worry about their football club supporting one of more repressive regimes in Africa. Nga kwegamba balinga abagezaako okusuula akatale eggwanga lya Rwanda lye kayina oba lye kafunye mu byobulambuzi nga akatale ako nga kaviira ddala mu bulango bwe bakubye ku mijozi gya kirabu ya Arsenal ne kirabu eri eya PSG nga bwe nkugambye. Wabula eggwanga lya Rwanda lisigadde likola sente mwaka ku mwaka nga bwe nzikulaze eziva mu kulanga kuno. Kati eggwanga lya Uganda nabo bagamba tetujja kukkiriza Rwanda etulyeko show, naffe tuwagala sente ezo tubeere nga tuziteekamu ate Uganda ebeere ng'emanyika okwetolola ensi yonna, era basazeewo kirabu eno ya Manchester United ejja tukolera. Ngenza okugendako mu comments abantu nga bagamba eyo kirabu nfu, abamu nga basuggestinga tugende ku Real Madrid, abamu nga bagamba tugende ku Manchester City, naye nga deal yo basazeewo kubanga baleeta proposal era government bagiwadde amagezi newankubadde tetunnaba kubanga tufuna response okuva mu government tulabe yo kiki eyogero oba abakulu kiki boogera ku nsonga eno
kwano ku Red Zone TV byonna ojja kubanga obimanya. Webale kubanga okyatugoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira Red Zone TV oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole ate obeere nga tomissinga nsonga yonna naddala ng'okutte kade aka notification no selectinga all kakuyambako okujjukiza Red Zone TV webanga etaddeyo ensonga yonna.